Tolowooza nti Juliana okubeera mukwano gwa Bobi Wine kimujjako ddembe lye kwagala by'ayagala. Alright. Kale kujja. Aba asobola Juliana okugenda ku ne guli bwe yaba agenda kubira. Bobi Wine bwe yalinga agenda ku misinde gya Kabaka yabuuliranga Juliana. Bazze okukola temubasasula. Mukwate ssente musiwe ba artist. Artist muzannyo okuyiya oluyimba n'aluteeka wali ne lukunyumira n'otuuka okwagala agenda ayimbira abe Bukoma Nsimbi ewammwe. Si kya muzannyo. Bukoma Nsimbi teri bavaayo bayimba wandi tutabe. Koja. Faisida naye abadde talina maanyi gasumulula stage gitwala. Nayo yandigitutte. N'oyo ayasaamirira eyabadde promota naye n'omusibako n'omusaba kikutiya n'omutwala. Obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, buterevu tukwaniriza nnyo omulabi w'ebikutu gyaffe Ebulon Media Focus TV wamune koja Kagato exclusive. Mwe bali mukola kyamaanyi nnyo ojojizi tulabira ogitwagaliza kulo subscribinga oba twadde amaanyi n'okumentinga tojja ng'okokoko n'olwayo mbakanye ne koja Kagato tulabe ku bitambula mu ggwanga naye tunagenda nnyo wala ngenda kusaba koja Kagato asooka bambuulizeko batukume tubambagge. Abalamu baffe ab'emikutu gyaffe gino mbalamusiza nnyo tubeebaza okusubscribinga mutwagalidde ddere tubasaba mwongere okusubscribinga okulikinga n'okusharinga ate era mukomentinge kubanga mwebyo bye mukomentinga naffe mwe tujja ne tugamba nti kino babadde bakyogerako baagala kumanya ki ekigenda mu munaakoma okusubscribinga naffe okunoonya ebirungi bijja kubangayo ku mikutu gyaffe era gye mujjanga okukoona obukonyi ng'ogendayo ng'ofuna buli kyoyagala notification ojja kubeeranga nga ofuna buli kye tuba tuwogerako mangu agatagambika. Naye mbalamusiza nnyo mbaagaliza okulaba obulungi awamu n'okutegeera bye tuleeta ate n'obutava ku mukutu temujjanga okwo tweyanze. Okay, koja wangi Spice Diana yakyankanye ne bapromota kigambibwa yagenza okuyimba promota n'agala omusasula ka balance ke Spice n'asalawo akumimbe n'ebintu bya DJ laptop microphone mixer ng'ebyo bibeera ku mmeeza wa DJ awo nabikumba awo ate bw'oyogedde nnyo kyenfunye ate Spice Diana waba yagenze nga promota yamututte ate okutukunumba n'ebintu bya DJ ate amututte tebansobi anti ebyo ebidogo byaka bya promota yagenza okulonyawo ekyangu kakati ate tuleme kugamba nti yakyankalanye ate yakyankalanye bamukyankalanyizza bw'ogamba nti yakyankalanye aba akyankalanye yekka nga tewali akoze eki ye n'abakakasa ye mwana wa ghetto kati naye bamukyankalanyizza yes ate bw'oba onaakola ekintu kyonna olina okumanya omuntu gw'okolagana naye ate njagala mumanye okuva olwaleero abo abeeyita bapromota gwe toba promota bwe kiba nga tosobola omuntu gw'otute tosobola musasula oba toli promota musajja mbegeke Bukoma Nsimbi ate olowooza nti okutegekera Bukoma Nsimbi kwe kyekikufuula promota munene ye Bukoma Nsimbi nkitegeera bw'oba omunene e Bukoma Nsimbi n'otegeka Spice Diana kikufuula promota promota ye muntu akuteekamu ensimbi okufuula kyoli ye teyamuteekamu ate yamumya ennyime ng'ate kyabadde mu contract nti tugenda kukola naye ssente zange ziri bweziti kati yatubuulire yabadde apangisizza muntu so si promota ekigambo kikozesa bukyamu ekigambo kikozesa wakyamu mu kintu ekikyamu singa aba yabadde promota yandibadde yataddemu buli kimu ne badda buzze eno nga ye gundi alinze mu ssente ze zakolera kitegeeza nti yabadde si promota yabadde muyaayi tada kukumbanya mwana yabadde ayagala kukumpanya era Spice Diana bw'oba olina bye waleseeyo wakoze bubi nnyo
byonna wandi bitutte. In fact ne DJ wandi muzingiddeko n'omutwalirako n'alyoka akimanya ntasigaza kintu kyonna. Abaana bagamba kyabu obuzibu no bwabudde ku Spice ku management nga kyana Roger tebyamutukangako ebintu ebyo. Nedde ebyo alime gamba mbu nali ne management ebintu byonna buli ekijja kiba kirina entandikwa yakyo n'enkomere. Buli ekiba kiribeerawo. So lukwate mukoona. So lukwate mukoona. Hello. Manager Roger ng'akyaliwo bintu ebyo Spice tebyamutukangako. Anti tolowooza nti nno ebintu gwe bye wali osoma P1 ebyakutuukangako byebirina okutuukako ng'oli mu P4 mu P6 mu P7 mu S1 mu university. Buli lunaku oluyitawo luba n'ebintu Katonda byategeka okubeera mu lunaku olwo. So toyinza gamba nti mu 2 tebyantuukako ebyo tebyakutuukako kubanga oli yali 2 nga ebyo mu 26 bye birina okutuukako. Anti manager yensuka yazimalanga nezema kujjanga mu kamera. Anti kati olina likka mukwano nkugamba ekintu kimu. Manager mwawufu ne promoter mwawufu. Kati manager wabaye yali alina erinnya kati kale agende n'erinnya lye yeri musitule kati onaagwe. Kitero kitegeza kujja. Andi gongambye kyageza okunyinyula. Erinnya likka nti olwokubata kyali manager. Manager Roger yabeera ngema kwa kamera. Ensone ezomanga ne ba promoter. Kakati nkugamba erinnya ly'omuyimbi ne bakulabikira mu ngamba kiri bwe kiti. Olowooza Spice Diana tumutegedde nga manager Roger agemaze genda kumateto teyalinga mawulire twamutegeera. Ninga sezo musaga ezo ngezo. Anti saga okuwamba emizindalo. Gundi teyawamba emizindalo ndi mubbi. Yego babadde babba. Katalina kwerwanako olwokubanga manager Roger yagenda. Agaba bamubbe. Kati kwe kyolowooza nti gundi yabadde omutuufu anti yali yose n'atamuwa kubanga manager Roger yagenda. Gamba nti okulyombera manager Roger kadingidi bamuzze ku bwa manager. Kale kati kazibeeremu Roger abeere gy'abadde Spice kazibeeremu ezo ensonga ajja zeekolerako. Spice Diana tewaliwo kye yakoze kikyamu. Buli kye yakoze yakikoze mu butuufu olw'ensonga ono yalemereddwa okutuusikiriza endagaano gye baakola. Bw'aba agiremereddwa ate nga Spice talina buyinza gy'anaakwata ono amukwata amusibire wali. Ye kyakola naawe okwata ku bintu ebiri awo nga ye bwe yatutte okuyimbako n'akukozesa n'akufunamu ssente nga gwe takusasudde. Naawe okwata ku bintu ebyo byolowooza nti byo naye bya management ye kuba naawe ono gundi yeeyita promoter yatutte ebintu bya management eno n'abikozesa ku show. Abamubuukinga tebatyemu. Bwe baba batye bw'oba omanyi nti naawe onaabuukinga oleme kusasula tobuukinga Spice bwe muba nga munaabuukinga nga temusasula ate Spice kati muwagaabubwa. Tokkiriza omuntu yenna okuddamu okubuukinga nga tasasudde cash. Bw'aba ajja okubuukinga olusooka nga yakogera naawe bwe mumala okukaanya akuweeko ssente ezimu. Olunaku lwakuyise nti lwogenda okukola before you start oba before you board nga tonasimbula mmotoka kuva waka kugenda gy'ogenda kukolera akuwe balance. Baagala kubamanyiira. Lwaki muzanyira abaana b'ebitone? Lwaki ebitone by'abantu mubizanyiramu? Ojja bw'oti ogambye. Bano abeeyita ba promoter talina kyate asanga kiwedde n'omanyiira omuntu. Lwaki yabadde tamusasula? Bw'aba amanyi nti ono yabadde nga akola ebibi kale akola kibi okuwamba ebintu. Kati gwe kyokola okola ebirungi n'omusasula ne tulaba oba bw'omusasula n'awamba ebintu. Spice tobizza nga tebakusasudde nona n'emizindaalo. Kojja oba abasajja bavudde mu bwotyo. Nabadde mbabeeramu ddi. Naye ogambye abasajja tanadduka ku kizindaalo abayimbi nga beekyanga wombala tagenda kujja kuyimba. Spice teyagenze. Kale kati beekyanga ne batajja ng'omumazeeyo. Ono teyamumazeeyo najja n'ayimba ebukomansimbi. Bwe yayimbye wamumazeeyo gwe atali muyaaye. Teri bantu bayaaye ng'abo abeyita be promoter. Ojja omwana wabadde omanyi Spice gy'asula? Munyonyo. Asula yino eno munyonyo. N'omugira munyonyo omutwale bukomansimbi omubbireyo. Spice wabadde toyina loole eyinza kutika mizindaalo egyo. Wandi bitutte ne stage n'ogitwala. Promoter mugabe toyingira kuyimba ddayo. Sezibuzi. Promoter. Ye mugabe n'atadde n'olwa stage. Togenda kuyimba ddayo sezigaana. Bwe yamugambye. Bw'aba bwe yamugambye. Promoter ye musiru. Lwaki musiru? Era kyebalina okubuuza. Olunaku lwatuuse n'avuga amafuta n'ajja n'atuuka wali. Ate omugamba nti ddayo toyimba. Ziganye genda nezo zinakuwaako. Olunaku lwe walutta walubuukinga. Era kyova olaba twagala nnyo basasulirewo.
spice tebaddayo okutwala nga tebasasudde zonna baagala kutandika kumanyiira bantu obavuddemu si kubavaamu bwe kirina okukola lwaki otta olunaku lwa muno yali asobola okufuna awalala wagenda ne bamusasula nga tebamutawanye nga bano bayaaye bebukomansimbi ekivulu kinsaze mukwano nkubuulira kino bw'obeera ng'essomero litandika nti first term abasomesa bw'oba tobafune naye nga bwewasasudde abaana wabasasuzza fees abaana olina basomesa tobabuulira nti munanga byansaza abaana nali ndowooza abaana 100 naye abaana bazze 200 ffe tuwa basomesa abaana baffe abaana ngina basomesa nyako ngene bawo kwatono emmere ngina bawo continue awanti bwe bayolera ebintu ogenda kulanga entebe bazitwala n'emmeeza ogenda kulanga ne gate bagijjawo bagitwala singa nabadde ne spice wankoze bubi olulala ontwalanga ku bantu abatatalina magezi ngaabo n'okuba ekikopo ne stage njeetikka ne ngissa ku loole oluvannyuma toddamu kumanyiira bayimbi toddamu kumanyiira artist lwaki mumanyira ba artist bwe batuuka ekiseera nga bakuze nga tebafunye ssente ne mugamba mbu tebaafuna ssente baali basiru baakolanga bino bazze okukola temubasasula mukwate ssente muziwe ba artist artist muzannyo okuyiiya oluyimba n'aluteeka wali ne lukunyumira n'otuuka okwagala agenda ayimbira abeebukomansimbi ewammwe si kya muzannyo ebukomansimbi teri bavaayo bayimba wanditutte abeeyi koja faisida yabadde talina maanyi gasumulula stage gitwala nayo yandigitutte n'oyo ayasaamirira eyabadde promota naye n'omusibako n'omusa mu kikutiya n'omutwala omugezi badde kusadiye ayani ya spice nga balabye omusiru amanyiira talent era kati ndowooza olabye nti n'abawagizi bewayise abantu abazze okulaba endongo babeera ludda lwa muyimbi babonyebonye nabo balina abaana era abaana balina ebitonde bibapangisa batyo ffe twakola shows nga tuzannya nga abatutwala tebaagala kusasula buli mumaliriza oluusi mugenda okumala okuzannya kuba mwe muba ku stage nga ye yagenze dda esemu ffe twamalako okuzannya edda emitiana bagiyitanga waliwo ekizimbe gundi hall empya highway bagiyita highway twamala okuzannya tugenda okutuuka mu interview nga asolooza ssente ali mu kolini atuuse Kampala mu kolini yewambye ate yewamba agenze mu kolini ali eyo ateredde batubulya buulizi oli n'atugamba nti ogundi ali eno ali eno olwazimala ozisoloza interview egenda okutuuka nga agenze so abapangisa abayimbi abapangisa abazannyi emizannyo apangisa abakomediyani baani ne mutabamalaayo bye mujja okufuna infact kakati basaana mwe bye bapangisiza ne batabamalaayo mukwate eggaayo ye yabapangisiza mumutwale ku poliisi ng'ate mumaze mukuba nnyo ebala tokusiza maanyi gasusse osobola okuba omuntu ate ne batwale ne ku poliisi anti kati gwe ebyo bw'obanga toyagala bikutuukeko gw'opangisiza musasule ssente ze kiringa bw'ogenda mu woteeri kulya kati kitwale nti oba oligeze mu woteeri kulya osabye nankoko ne bagamba nti tulinawo ebijanjalo by'osobola kyaha mumpe enkoko kuba abayimbi ab'ebbeeyi eya layisi gye bali yanditutte abo nga banaasobola naye yeerenga ku Spice Diana kavu kamusaze bwe kaba kakusaze kyokola tobuulira muntu yenna kifaanana kati kankubuuze kino gwe wooli awo oba naabankujereze wali opangisiza ku mmotoka naye wali okubyeko ku simu zino nga tonnaba na simu ng'okubira woogenze bw'omala okukuba n'osasula ng'okuba n'osasula bwe wakubanga essimu gw'okubidde nga taliiyo nanyini callbox nga tomusasula bw'ogenda okutegeka show neekusala ono si yalina okuwa capital gw'olina capital akuyisa promota n'olwekyo capital wogwe sasula omuyimbi gwoka onyiga ebiwundu byo nkwaddeko deposit balance asigadde ogenda mujja ku mulyango nkuwe taddemu ebintu bingi mpangisiza ebidongo ekifo topangisa ebidongo bireke tobipangisa ate anayimbirako kati oyasa maki otegeka sho nga tolina sente zikola kojja olowooza tonyizeemuko nyiiga lwa nsonga gwe kati oli awo singa ojja n'ongulako ettaka ng'oyagala kuzimba loogi n'ompaako essente ekitundu ng'onjuliza nti loogi munnaye abantu tebakyaleeta bakazi
watirira muko ebyo ebinyombi wangula business tenakwata bulungi sebo nze bwe nali nkuguza ettaka saakubuulira kyonaakolerako nze bwe mba ompangisa oyinza okuba nga nze nkulamulira lunaku lwe njagala lw'oyagala kutwala negamba njagala obukadde 10 bw'okwata obukadde bwange 10 n'obumpa nzijako ogwe nti leero kankuweeko 5 n'olunaku olwo olwasho nkuweeko mmeka 5 balance kati olunaku olwasatu olowooza nti ate sheemala kuggompe ngena zikubirira awo ku mulyango kakati otusobola ne kugamba biganye genda biganye anti nze mpeza kuba nze twategeeragana olunaku lwaliro nze bwe nzija eno ompa obukadde 10 ate kugambe akako bwe biba biganyi nze olunaku lwange twategeeragana nti ndwagala sente mmeka nyoni 10 ziruwa kwaddeko 5 balansi aluwa biganye ebyuma biruwa nviiriddwa ebyuma biruwa nviiriddwa genda n'aka katono ebyuma ne siteegi bigenda naye kyankoze bubi obutabaako Diana ompitanga olulala ne tugenda ne siteegi tugenda naye mu bufu obumwe tukyali awo mu entertainment okunama mbana bwona nga kususse genda olaba abalenzi oba abawala bakunama twalabakuko omwana muwala wuninwaji ng'agamba omwana ba tiktoka kubifaananyi nga weoyagala kakati njagala kubuuza waliwo muproducer omuyimbi omulala yaani Face Melody bamukola kabiina nava mu mbeera what's wrong with that that's bagmundi abamu insultinze fani wo bafani bagenda bakoona abantu kumanyuma tumalabyako nnyo namugaanamuhadinga n'amaziga mubeera mu bayaye bannammwe njala kubuulira ekintu kimu kati olwaleero oba ffe tutegeera nnyo ati bwe tukoze omuyimbi bw'aba ategese ekintu bwe kiti kati ng'ekyo oyo omuyimbi gwe baakwatako naye mmwe abalabye ekikulu n'obutasoma oba bw'obasoma busiru omulabi yenna bw'ogenda mu kivulu kyonna nti sho kibayita sho kimanyi ekivulu nedda sebo so okulaga kitegeeza nti bazze kukulaga olulaga kitegeeza gwe omulabi otuula wali ne bakulaga bye bakulaga n'omala n'otambula si kugenda kusinika nnyo kugenda ng'okwatirira muyimbi ndi faaniwo nnyo ekyo tekijjaawo tteeka kanya okufuuwaku kasente munanga osira kino pendioko aga bwe nti aga ogikuwa tolwanira nnwanire ekyokubiri bw'oba oli omufuuwa ssente amateeka g'ebivulu gagamba okasuka nkasuke ku siteegi ekyokusatu tewaliiwo we bakukkiririza era simanyi lwaki sho eyo batuuse okukwata ku muwala ng'abalala oba batunula ki oyo ajja okwemoolera ku muyimbi akola sho mu mukube agweri wansi siteegi ebeerako ba artist so si baagala haagana kukwata ku mibiri gy'abantu omuzanyi kakati bw'oliba oyagala omusambi w'omupiira yakusambira obulungi ng'ogenda mu kisaawe nga naye omuhaginga tubalabyeko nnyo naye bamalirawa ono Versace ni Junior yani mape awasiga baligeza okukwata omuwagizi oyo naye omanyi n'abaana n'okulwana omwana fulesere okolanga ensobi eyo kati ennaku zino ku kino ekyazze okolanga ensobi eyo n'ogendayo ogenda kukiwulira bw'aliba omusiru nga ggwe kye bagenda okukola ojja tonyiizeemu anti nyiize bw'otandika okwogera ebyo ebyekisiru abali mu community section ni musiru bannange oba tonnakimanya kati nze akiraba nkirabye togendanga n'obuukira in fact bwe babeera awo n'abalala babaawo oba tonnajja olete simbula tukyolongeddwa bannange kati njagala nga Silver Kyagulanyi ayimba omwagala nnyo genda omuhaginga bakutenda Silver Kyagulanyi era faani wasobola kikola Mariam ndagire ng'ayimba gwe beera faani we sinika agannyo ogendeyo omukuba kabina bawuya ayina kanene kakubeko bakulumuko bakuzeemuko myaka ali myaka gyabafaaninti olwaleero nkugamba bwe nti olwaleero ekyokuba nti oli muto tekitegeeza nti olina kuba musiru n'omutaaba omugezi ojja boogeze nno bavuma balikeyo okujja
bwe mubanga mugenda nga mukuba kubaana bawala bayimbi bakuba ku bubina bakwata ku bukyala bakwata ku mabeere muddeeyo mubeere wammwe mugenda mukwate ku bannyammwe bagenda okutandika okuyimba ennyimba ezo bamala kuyita bantu ndi mujje tubeerewo muwulire bwe ennyimba ennyimba baziyiza ennyambala yaabwe esoomooza nnyo abawagizi kakati gwe genda omwana najja nga nika ziri kungulu taliyo yajja nga nika eri kungulu ebyo mwogera ye bakugambako nti omuntu bwaba nika eri kungulugakuwoleza nyansaba akabateeremukaawo kakati babiteekeko naye nze nkugamba bwe nti amateeka tegaliiya gakulagira nti kubanga oli yayambadde obugoye bumpi genda omukwate ku bukyala genda omukwate ku kundi genda omukwate ku bbeere tegaliiyo era omuwala oyo bw'alinyiiga awo n'anyiigira awo asobola okuyimiriza sho n'alagira poliisi eyazza okukuuma awo nti oyo bamukwate kati njagala gwe tuli golowooza nti abawagira Yesu yamala kubeerawo ne bamukwata banagala tusiba ekikookolo kye balina okumanya oli osoma ddiini ki nze ndi Werubaga abawagira Yesu bamalanga mufungula ne bamukwata ku bubina naye omanyi abakatoliki abali mu Uganda obungi gwe bagambako ne bamalanga mukwatako ne bamufungula kati nno mwegendereze amateeka ga Uganda gagaana omuntu yenna okuva eri n'akwata ku muntu kye tuyita okumukwata ku bitundu obanga amukutte ebanga rape era bw'okwata kaana nga kali mu myaka nga 18 kudda wansi ebanga defilement singa okwata ku muntu yenna nga takkiriza nti nkwataako n'amala ayita omusirikale wa poliisi nti ono akoze bw'ati wallahi ya Mungu ogenda kuva mu kooti ng'olina emyaka gyo 7 egy'ekkomera ekyo nkikubuulidde ebyo bye mugenda musindika amanyi omu kuba bayambadde bubi Uganda erina dress code obutamanya nti wamu tujja ku musango tukimanyi gwe kaakati beera wano omukulembeze w'eggwanga ayitawo kubanga olw'okuba tomanyi gwe genda ng'obaka enniimu ng'okutta enniimu ng'ogibaka olabe gy'onaasibira bakoze sitole bakuba kyali bange emiggo yanyina mu konvo ya president naye yali amanyi nze nange waliwo naye nze baamanya nti nali sitegedde ekyamuntu asajira alimu kasirusiru tayogera bulungi kaakati nze najja eno emmotoka esembayo emabega nange saamanya nti ekyaliyo nensala bwe nti kuba nalaba nga bw'omanyi nti waliwo junction obutali buno ze bayimiririzaamu mmotoka nga tomanyi ne ziyita emmotoka nga 3 zinendowooza ziweddeyo n'ensala ne basiba ne bambuuza ti nze kiki mugamba mbadde ndowooza ziweddeyo nti olaga wali mugamba mbadde ngenda wali mmotoka ebadde eyagala kuzikira nsala kugenda kunywa mafuta wali naye muzeeyi ekyo kibi nnyo tokiddangamu emyaka negikweyimirira engeri gye nannyonnyolamu nakyo kyali kikulu gyali myaka gijja kweyimirira kati gwe gamba taata wa abikole agitewo muvubuka anavuka balina nnyo effujjo kati gwe bakulaba buli musajja mukulu yakyo nekweyimirira hambonensi kyeŋŋamba hambonensi n'olwekyo bw'obanga nze nange yomuwala Winnie Nwagi muwala wange kuba mwana wa mukwano gwange Mr. ono gundi ali mu pupaka tubeera naye mukwano gwange tumaze naye ebbanga naye nze bwe mba ŋŋenda ku stage nga Winnie Nwagi bayimba naŋŋendayo tayinza kuŋŋamba nti kolode biki olw'ensonga ndi hambo ŋŋenda bwe mba njagala mufuwa ne muwa ssente ne nvaayo n'oyo omuwala gwe baakubye kabina simanyi lwaki yabadde n'ekisa ekituuka ku ekyo yandimukube microphone mu kyenyi n'avaawo nga tiriko omusaayi ova otyo erina n'omukwatako katolo tebagenda kugula ate naawe musango ogwaki gwe tegubaawo its like nga bwolaba omupiira bw'omanyi lwaki abayimbi babakolera siteegi ne babeera nga babaawudde kuva gye muli bw'olinnyayo ekikugwako kyonna kyonna ezo ze bayita occupational hazards ofiiridde ku mulimu nawe anti kati golooza nti singa oli baba bazinaawo endongo neetema omuntu bamuvunaana nti ono yatemye omuntu ojjavuka ojja kuzira ebivulu babizire ebivulu byonna ebize bibeeramu ate abavubuka basinga okubeera mu bivulu ekya Ssebatta be baali basingamu tekyajjula ate nga bimika omwaka ate nga bimika omwaka 2 ne balu bayimba bukanaku ati
bano bayimba ate babanaku balina okuyimba bafuna ekyokulya genda yo bwe mubanga ababadde balowooza nti mujja kusitula bivulunga mujja kuwemula abantu nakukwata ku bayimbi mabeere temujja nabo bambale bulungi gwe kati kyoba okola togenda gye bambadde bubi kyaki n'ebigo by'abasisita gyebiri bambala bulungi nga babunidde bonna gyoba ogenda eno togendayo mwana naleka ebbeeyi kungulu nakusoomooza omubiikira agakweka bulungi gye muba mugenda eno temugendayo ebifo olaba nti bano bambala bizirako gwe kati mu mwaka oyingira mu bivulu bimeka kale buulira wiikendi ewedde webadde mukyawo bivulu bingi kakati awo nze sikulabangako mukimunaze munamawulire ate mbagenda nedda togendayo bafiirwe nze siringa fanize nga munamawulire anti kati togendayo bafiirwe anti era ogenda mu kivulu nga gyekiri olredde ogenda mu byebamaze kulanga njogera abantu abalali ku kamera bano kakati gwe mitwalo ebiri mitwalo etaano balekeyo bwe babanga bwe bagendayo bajja genda kakati bwatya singa gwe otudde kati kitwale nti gwe Ebroni otudde muwala we yayimba oli ajja amukwata ku bukazi bwati bukyala olwo nga mutuze muwala wange mugamba yambala bulungi nga bamani yamundagira kugamba gwe kati gwe alaba nti bambala bubi n'obakwatako bamani nanujjagira mu gomesi kati togenda gye bambala bubi genda gy'oyagala gye bambala obulungi ekyo kifaanana nga bw'onaagenda awantu ng'ebyuma oli bw'abanga aleekaana ebyuma bireekaana nga tobyagala togendayo ogenda mu nkiiko z'ebigo kubayo tebaleekaanirayo bw'oba ng'oyagala capati togambanga nti eŋŋaano togyagala kufumuukira bw'oba toyagala kulaba bambadde bubi togenda ku sheezo genda mu bigo ababiikira bana bayimba wano nga misa egenda mu maaso bambala bulungi n'abayimbi bagumire amazina g'ekima koze ono ngwangambye mukutte kabina bamukoze eki bamusaba tudde empya kakati awo bweyongere bagende mulekerawo bakuba empi mubakube waya eza kebo microphone kyetaga n'ogimukyanyine kyabika kati gwegenda kuwa madde olwo nno ate kiriyo tewali kye bayinza kuvunaana anti ekibi ojja kwogera ebintu oba oyogeza butamanya mukwano singa ova mu auditorium kye bayita auditorium be bantu gye batuula yewammwe bw'olekayo n'olinnya stage ey'aba artist ekikutuukirako waggulu guba musango tojjusa olaba ebikonde otera okulaba ebikonde abalabi ku bikonde bw'olingira lingi n'oveera abalabi gye batuula n'oyingira lingi n'obeera mu miguwa girimu ne bwe bakuba ne bakwabya eriiso wali olabyeko agenze mu kooti nti ono yankubye nanjabya eriiso Mark Vivian Fowe yafiira mu kisaawe nga mix gundi Bufaransa ezanya ne Cameroon wawulirako nga bagamba nti Bufaransa bagivunaana mada kuba omuzanyi yafiiridde mu kisaawe kuba yavudde gye balabira abalabi n'ayingira awabeera abatavunaanibwako kintu kyonna koja mu nsonga z'omwera tulimba yimbi abo Julian Kanyoomoozi yeganye munywanyi we Bobi Wine yena asawa nagenda omuhoozi amanya nti nze kyenjagala ennyo oli bw'aba ayogera nga mpa bwino omanyi sinyumirwa nnyo bintu bya nawulidde yamweganya atya yamwagala kwagasa embombo kyenkubuuzizza tokizzeemu ogambye nti Juliana Kanyoomoozi yeeganyi Bobi Wine mpa ku bigambo bye yayogedde nga yeegaanye yatugamba anti leetako mukwano leetako ku bintu bye yayogedde kuba kye bayita okwegaana abeera wali ne bamugamba nti Bobi Wine mukwano gwo n'agamba nti nedda si mukwano gwange byenjagala nkitabo ekyo kati gwawumbuulira bibyo kojamu abagala bagamba mbulira gwoyita naye abakubuuza mpisa zo kati toyalakuddeko saidi yemu etya y'emisimbo nga wegeze misinde ekyo kimenya amateeka okugenda mu egyo emisinde munywanyi olwoba omuvuddemu otya kati ye Juliana kale ayagala nnyo Bobi Wine ndowooza yabadde amwagala nnyo nga teyagenda naye mu Amerika ye teyamuvaamu kakati ndowooza olabye emitwe bwe gibamenyeraambye nti gundi ayagala nnyo Bobi Wine
ne Bobi Wine yali ayagala nnyo ki yamusitula yamumaking erinnya eryo ko nedda yali nze mama w'abaana yaani mukwano topa ku Kanyo kuba ate bye music tobimanyi. Nze natandika okulaba Juliana Kanyomozi mu 1994 nga Bobi Wine sinnamulaba nga tannayimba. Baakola bukozi kolabo nemusitula kati teri asitulako omu zasitula bombi buli omu yasitula munne. Bobi Wine yali yakuba luyimba ki yali alina nnyimba ki akagoma ebyo kati akagoma yakaguza era bwe baleeta n'akuba gundi Mama Mbire ne balutunda awala bwe bakuba mama w'abaana yaani omusajja bagita XYZ yagula ennyimba ezo ne nabikoowa kakati gwe bw'ogamba oti buli omu yasitula munne kubanga buli omu ebiseera ebyo yali atandika butandisi baali batandika butandisi buli omu kyessaagala ogambe nti oli nti gwe bw'oba mukwano gwange kati gwe tuli ba mukwano omanyi gye nsula ekkulya manyiyo naawe waneegaana manyiyo nsulawo Luweero ndira yembuzi nze sisula Luweero kati kyenjagala omanye gwe bw'oba ne mukwano gwo nga nti oli mukwano gwa Muyanja soza tuyige ng'oli mukwano gwa Muyanja si buli Muyanja kyayagala nti kyoyagala Muyanja bwagenda kati lwaki mwebire mwambadde essaati gwe n'oba mu t-shirt kati nga muli ba mukwano mbuulira wabadde omirira amalusu n'omubuulira ndi ngenda kumira kati omuntu tolowooza nti Juliana okubeera mukwano gwa Bobi Wine kimuggyako ddembe lye kwagala byayagala kale kujja aba asobola Juliana okugenda ku ne gundi bw'aba agenda ku birala Bobi Wine bwe yalinga agenda ku misinde gya Kabaka yabuuliranga Juliana emboozi tegwamu malujjo nga bulijjo naye kansiwe nebaza okabafu abatulikamu ssente nga sibyola bafuka service and events bagamba akabaka b'emikolo beyune ne bakozi ku screen awo wamu ne bicycle kick yo amaanyi nnyo okujja bazirala nesasikozi yakubye eggulo n'olwekyo nobeera gumite njagala omanye nti bw'onaaba ogenze ne bicycle kick ojja kuwona ebizibu bingi ejjinja limu likuba ebinyonyi bibiri n'olwekyo essimu eri 0752 subscribinga Focus TV subscribinga ojja kagato exclusive tujja kubanga buli kimu kyonna kitutambulira mbadde balabye ffe balungi nnyo tegwera kusikawo nnyawo nze Ebron Brian ambasada w'ebyononese I sign out DJ